Yes, wona wosizira okubatenga owuliriza embeera nga wesobola okubatenga etambula machaga olunaku olwaleero. Video esinga okubatenga etrendinga bangi basobola okuba tebavuddeyo bagamba nti wetumalira okubatenga tusondera omukyala gwe bayita Even Lagu. Nga omanyi Even Lagu bali musondera kasente kansigo. Kati akadde kano agenda okubatenga ddako ye munnaffe gwe bayita Bajjo. Bw'oba owulidde ebigambo bino byogenda okubatenga owulira kigamba Bajjo waaba tali ng'onambuulira gwe byowulira byonna omukulu Bajjo asobodde okubatenga avudde neetondera Bobi Wine. Kino kisoboka stanti kabadi oba tewali amanyi kituufu naye bagamba nti Bajjo waaba tagudde eddalu wayinza okuba ayinaawo kabala embeera nga wesobodde okubatenga etambula wala katambi akafulumye ng'omukulu ono Bajjo kabadde kaddakiika nga 7 nezigwamu nsobodde okubatenga okumenyeramenyeramu byonasobola okubatenga owulire Bajjo ono yeetondedde omukulu gwe bayita Bobi Wine yeetonze okulonda kwaggwa olina okukijjukira. Aya basi tutandikire wano mpola mpola owulire omukulu gwe bayita Bajjo kugambya akatambi kaddakiika 7 nenze nkatemyetemye owuliremu ez'amakulu Bajjo atandise bw'ati. Bobi Wine najjusa lwaki navumanga Bobi Wine najjusa Bobi Wine gwe kyagulanyize Mukasa nsonyiwa Mukasa yakwetondera nsonyiwa nali simanyi toli ku kozi ya Buganda nkitegedde leero nga abakulu b'embuga baŋŋambye Kyagulanyi muganda wo sikwetondera kuba wali nnyimye kaadi y'ennakawa Kayemba Solo yaŋŋamba tutekayo bipande kyekyanyiiza nze Museveni tangulangako Museveni tampanga wadde 10 ekyanyiiza Kayemba Solo ye yaŋŋamba Bajjo tutekayo bipande by'ennakawa Jowero Ssenyonyi bakyateesa ne Kakande neŋŋamba lwaki ntyobola okutuuka kweyo levo ne kati nategeddewo engwa nti Kyagulanyi ebintu byonna biwambuuliriranga jjukira mu Katya Magere ng'ombuulirira nti Mukasa bano abasajja tebakumanyi fe ababeezeza mu buyinza fe abatekiganyi violence fe abaterezeza Bokasa ensebe ng'etambula bulungi bayu. Aya basi ye mukulu oyo gwe bayita Bajjo avuddeyo ne yeetondera omukulu gwe bayita Bobi Wine. Bobi Wine yamuvuma byonna byasobola okubatenga muvuma Bobi Wine teyavaayo wadde n'abajjukira obulungi wiiki nga 2 oba nga mwezi gumu oguyise omukulu Bajjo yayogera ebigambo bwe biti. Amadika bivudde ku change kati bina biri ku mmotoka mwe bina Uganda naye mbayiti mwagala kyene muli biwumba tutu muli musajja atumanyidde nnyo no Bobi Wine talina magezi Amadika ba Edi Muto bali mu komera Amadika sente ze bakusondedde okugula emmotoka tebasondedde ba Edi Muto banobya nene bavaayo munyiza abantu omuntu abanga akwesonyiwa no toyina pulaani B toyina makulu waguze emmotoka tutwabazuka busosi kubuuka te ebyobufuzi bya kifere nolimbalimba abantu Amadika gwe government esobola kukiza nobane Amadika gwe Amadika nayo ne biwunga ne bi TV aguze Amadika manje kitegeeza nibo ne Uganda muri kuki bate mufa mukama katonda wange Amadika banga aguze mundu AK47 obanga aguze SMG kiba kyakulwanyisa nimba bina Uganda kiva mwesiba ku mmeri kibala bisagiri nyanga bikola katemba tebina magezi bida mu katemba. Aya basi abajjukira omukulu oyo gwe bayita Bajjo we yaviirayo omukulu Bobi Wine nga ategeeza nti afunye emmotoka etayitamu masasi V8 era Bobi Wine yagamba bw'ati ng'emmotoka ezze nebateesa n'okungulira emmotoka etayitamu masasi naye sigisuubira kujja mangu kubanga ya bbeeyi naye tubeebaza bannayuganda olw'okwekuula ssente zaabwe ne batugulira emmotoka eyo era yatuuse naye njagala obategeeza ensonga y'emmotoka etayitamu masasi n'emmeeri kwe yagidde n'ebirala ebifaanana bwe bityo Amadika manyi oguze mundu gwanywa baleza kusiba obutujjugu Amadika ojita yajejawo Amadika neno nolimbe ebisirusiru emotoka wajegulidde ogutali musango oba bakadama abagulidde emotoka era no video sijikoze nga njagala etambule tuwereza gwe Bobi Wine sagala abantu bagirabe eno video njikoledde gwe Bobi Wine sagala nsejirabe Amadika. Aya basi ebyo nanga Bobi wulidde omukulu Bajjo avuddeyo ne yeetondedde Bobi Wine. Aya basi ulira Bajjo uno mu kwetonda kwe bingi nnyo byasobodde okubatenga ateeka mu katambi kano sooka owulire tojja tumanyira waleeta emiyoga teri muvuka n'omu yafuna ku ssente za miyoga gwe buli kimu mukibbiramu bubbizi ezaffe ojja kuzireeta tayiranga kati namugulumu okuzirikula emange ku malaalo ojja kuleeta ssente aluna kasu zino wabba z'abayayi bakubira amasimu togakwata nagamba Bajjo tutekayo bipande nga Kyagulanyi oli muganda wange era bino mbyogera because mbyogera out of emotion nze ndi musajja wa mazima ndi musajja mulokole simanyi kulimba Kyagulanyi badde nga kikunkubya kungalateka bipande nakawa nega nakitegedde nti oli muganda wange era nsinda mukola statement yonna ekuvuma oba ekutyobwala kuba gwe Kyagulanyize Mukasa ennaku eruma abaganda yemu
Kyagulanyi nategedde tebitebadde bikulwanyisa ate nga nzambi blockinga sijaddamu kublockinga era sijaddamu kuyimirira mu kkubo lyo kati ngenda kwegatta kusigala kujja magere kwetondera naye wabula mbadde embuga leero ne bangamba Kyagulanyi ekiremeseza Abaganda okukulaakulana ekiremeseza Omuganda okufuga ffe Bajjo era neetondera Obuganda bonna neetondera Catholic Church neetondera Anglican Church neetondera Obusoga bonna bintu byenzigambagamba naye Kyagulanyi sigenda kwetondera nti nsonyiwa kubanga nawe obulumi bwe nawulira bwe bwankozesa ebyo ze musajja. Aya basi ye mukulu oyo Bajjo n'obusungu abujja wana yasobodde okuba teyafunye amawulire. Omukulu Bajjo yategedde nti omukulu gwe bayita Balamu yafuna akasente k'abapromota era gye buvudde kasobola okuba ate nga wiiki ewedde yatongozza leediyo saidi zeeyo Fort Portal saidi ze Masindi eyo yaguddewo leediyo empya kati nno Bajjo obusungu wabujja bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'ayogera era asabye ne poliisi emusibe oba UPDF basobole okuba ate bamutwala eruzira ne mu mbeera yonna nga bwetambula omukulu onayagala kuba ate nga akomyawo emitima gy'Abannayuganda abaali bategeera nti oba yalya mu nsi ye olw'embeera nti budde bonna ebivvulu bagenda biggula ate ng'omulimu gwasinga okukola gwakutegeka bivvulu ye embeera gy'atambulira mu katambi kano oba okawulidde bulungi nnyo omulamo gwa bivvulu kati ayagala balaga nti akomyewo mu mbeera eno. Ayina ebyana ebisitula ebisawo sente sijja kikulu naye kumanya bano batujoze n'okutugula obuguzi mu bivvulu baganyi mwama bagabye bawadde omunyolo obuwumbi 15 bawadde abanyankole obuwumbi 4 fe Abaganda tulina kubasabiriza naye Mukama Katonda alina kyaleeta mwenjagala amagambo ngenda tugenda kulangira olunaku lw'okusiiba nze oba nfudde ne bwefa musigale nga mutambuza omumuli kubanga ekintu ekijja kyamaanyi okusinga Bajjo kyamaanyi okusinga Bobi Wine munkwate munzite njagala kwefiira kyenjejje munzite maama munteke ruzira kyenjejje abantu abamu tulina kufa era nsaba nze njagala Uganda Police munkwate abamagye munkwate bye mwagala kuba nzijagala kweberera mu kkomero ba mu Uganda enough is enough Bajjo ali wano ayagala kubeera ruzira mu nnyambe. Aya basi olowooza Bajjo tagudde eddalu oba onaaba ombuulira omukulu Bajjo wuuyo abajjukira obulungi omukulu Bajjo yalina olutalo n'omukulu minisita Kasolo okuvaako saidi zeeyo era nga sente zaali zamyogezi asobola okuba ate nga zibatabula paka akadde kano bapromota ab'enjawulo weyategedde nti Abitex ye yalya omukulu gwe bayita Balamu yafuna dda era nga kamu kasente ke yasobodde okuba ate ng'afuna Balamu kwe kuba ate nga guddewo ne leediyo empya kati Bajjo bwe busungu abajjukira omukulu gwe bayita Bajjo ng'atwalaganya minisita Kasolo teyafuna kasente wadde n'akamu. Sewa Aruna Kasolo bakuwaana obubbi bakuwaana obutakwata simu sente z'abapromota tozza kuzirya zino walya za Munyango President Museveni CDF Muhoozi IGP Rokechi muyiwa amagye ewa Kasolo mumugambe bano yabba bayaye amusajja asayininga bawa abanda bafenjala enjaleta abantu oli mukutusirwalirako boti waleta emiyogo emifuno toyamba abantu mulimbali mwabasudde Museveni mu Buganda twagala sente Kasolo tugenda kunoonya era buli alaba kwa Aruna Kasolo tukubire simu tumunoonya atuwe sente zaffe sale musereze abapromota bonna mu Uganda. Aya basi kati bategese olunaku olw'okusatu bapromota bagenda kuba ate nga bagenda kusetawo Nakasero oba entebe bagenda newa sipiika bamuweereza ekiwandiiko kyabwe nga bagamba nti akasente bakafunanga kati Bajjo nga bwe kutegeeza ayagala kuba ate nga akomyawo emitima. Aha bw'oba osomye ku byafaayo bya America waliwo omusajja bamuyita Fred Hampton abasomaji bayita civil movement ezatambula so mu America eyo waliwo omusajja yalyamu munno olukwe yalyamu Fred Hampton omukulu bamuyita Will O'Neill byagwa bubi ng'omukulu ono omukulu gwe bayita Bajjo agamba nti ye kati yeetondedde omukulu gwe bayita Bobi Wine katulinde tulabe kasita tuli mu wiiki entukuvu eno Matayo 26:15 bw'oba osomyewo oyinza okulaba Yuda Iskariyota embeera nga basobola okuba ate ng'entambula kampumulemu kati ninyo wano